kusande nabagamba nti bintu byakwegumya bino ebyekirokole ebyogamba nti ofunda n'omwami atya Katonda nga mwavu. Nembagamba okwo kwegumya. Katonda temugenda mulya. Katonda yazaala emmere. Obanga omwami ono atya Katonda akulaga emmere Mukama gyazadde. Katambudde nakalabye buli wantu wonna. Abasumba bonna bakalina. Waliwo apose yakampeereza. Tebategeera na sensi gye nayogedde. Kubanga abasinga obungi bakoma okusoma Bayibuli mu 8. Naye singa bakyagisoma bandisomesezza abantu nti Yakobo yasasula omukazi Ogu emyaka 7 working hard to marry. Ekkanisa y'olwaleero ekusondera okukyala. Kukyala sinagenda kugula mukazi esonda okukyala ekkanisa ya leero. Okukyala ne mukumala nesonda okwanjula. Nemala okusonda okwanjula nesonda n'embaga ne bakugulira ne ku bintu mu nnyumba bategeera mbo bate toyina bintu. N'obuuza ne kakati y'omwana abandi gwe muleese eyali ow'okusonda okuva ku A paka ku Z agenda kubeerawo atya? Nga mutandika kunoonya sponsor ngo taata bamuwandiisa ng'omufu mu World Vision. Wangi bataata bangi abatambula mu nsinga bafu. Omwana chance erabisa agenda kusoma paka lwalimaliriza. Nga lwaki mukazi guwazaalamu omwana bakitakola certificate ya kufaako. Nga bagisaayo ng'omwana asoma. Abaana abamu baabawaayo abamu baali bakaaba nga baali bamanyi abaana baakudda. Baba adoptinga mu America. Bapasita baaluka ddiiru. Nyina bapasita abasukka 10 abakonnekitinza abaana abato ku mawanga ga America. Ng'omwana yagenda bamututtemu opportunity asome. Baba waliwo n'abeemukono abali bakayana. Akaana nga bakalaba mu America kavuga akagaali nga baga nti fesi twamanya nti akaana bakatwalira ddala. Naye ogenda okugyayo empapula ng'empapula ziraga nti taata yali yafa. Era nakati tebakaza mateeka tebagaza mabega. Kakyaliyo. Bwana bungi nnyo bwagenda mu America bukyaliyo. Bwafuna obulamu obulala. So abasuma muyambeeko ku bantu. Mubabuulire nti omukazi mu Bayibuli amuwasa amukolerera. Bw'oba osobola okukola emyaka 7 wasa omukazi omu akulema ati okuliisa ddeyire. Tikisoboka busobozi. Naye abakazi bambi kati bagenda mu bufumbo. Ogenda okulaba ozadde obwana 2 3 teri kigenda mu maaso. Wafumbirwa ekimmonde. Ng'otandika kugoba passport. Ng'ogenda bweru kutandika kukola kuweereza fees. Ante n'okusoma kwe Uganda mukumanyi. Omwana abeera mu primary ng'alinga ali ku masters 3.5 M term. Wangi omwana ali mu Uganda asoma P5 ng'alinga ali ku masters. Ate n'amala okusomera sente nnyingi bwe zityo n'afuluma nga tewali mulimu. Era ne bamubulira nga bamutikkira nti tetwakubuulirirawo gye mugenda teri mirimu. Ayimiridde n'akyogera gwe bayise matikkira y'omu ku balemedde mu ntebe. Tegiriwo kubanga temuvaayo. Oba okitegedde tibalina nsonyi. Emyaka gyatuuka dda mu kulita yalinga azze ku matikkira bamuwadde ekigoye kati yayogera eri abatikkirwa n'abagamba mubeere bajobu kuliyeta guwa kuliyetinga guliwa. Naawe gw'olimu bagukuwa buwinga omaze okusoma guveemu abaana bo batandikiraawo.